butereevu tuula tusome eggusi essaawa zino zennyini nyongera okukubuuzaako ate n'okwaniriza mu y'olunaku olwaleero nga tusoma akatabo kaffe kano Tokiiya Onge ento kawandiikibwa Robert G. Mukasa ke tuliko tutuuse ku ssuula ey'okuna egamba nti zaava mu mmwanyi enki nga bw'ogenda okuwulira. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, nze Mwanjuzi era omutesiteesi owa pulogulaamu eno. Tuula tusome ku YouTube ne TikTok kasoote kamu tuula tusome, tubeera butoola obw'amalusu n'eddookooli. Zaava mu mmwanyi ssuula yakuna. K'onooweeka tokalinda kusaaba ttaka. Enkeera Buyisi ne Ttiina babukereza nkokola ne batandika okunoonya ekifo eky'omutindo ogwa waggulu kale ekisaanidde okutundirwamu omwenge. Baakifuna mangu kubanga Buyisi yali amanyiddwa nnyo mu kitundu ate nga ne Ttiina yali amaze okwefunirayo emikwano egiwerako anti akwana akira ayomba. Okumanya Ttiina ne Buyisi baali bamalirivu, nannyini nnyumba eno bamusasula za mwaka mulamba era ne batandikirawo okuyooyoota ekifo. Era wiiki egenda okuggwako nga kyawedde dda okumwa. Ng'ebulambala ekirabo kiggulwewo, Ttiina yafuna omubazzi n'amubajjira akapande okwonna omusiizi wa langi kwe yawandiika ekigambo nti zaava mu mmwanyi. N'akawanika mu bwenyi bw'ekirabo. Kale yaddayo luwunguko ku kyuma gye yakolanga n'atimya ku banne be yakolanga nabo nti yali abagguliddewo ekirabo ky'omwenge mawuuno. Amawulire gano gaasanyusa nnyo banne bonna era akawungeezi ako kennyini ekirabo lwe kyaggulwawo tewaali n'omu ku bo yalutumirwa mwana. Ekitabo kyaganja nnyo ate mangu kubanga Ttiina yali mutonza kisa. Teyakoma ku kwogezanga kisa kyokka nedda, naye yali mutetenkanya ng'ow'amali bwamu ekirevu anti awatali linnyo awagikawo lulimi. Yagenda ow'omuyindo omu n'apangisayo ekyuma ekiyimba mu kiseera ekyo kye baali bakazizzaako eryawambuuza ne kitandika okweggundiranga mu zaava mu mmwanyi wamma ggwe ne gukirako ogwali ku njovu ekavumba. Ekyuma kino kyaleeta ekirabo okujjulanga ne kifuuwa ate ng'abanywi tebagula ku bbanja. Abanywi bano bwe kaabaweranga kale ne bakoowola Ttiina nti omwami omukyala muyooyo teekako jukubokisi yaffe sente tulira ffe tetunywa wa mabanja. Bamugamba nga timwattu Ttiina mukyala muyonjo teekako jukubokisi yaffe sente tulina ffe tetunywa gwa mabanja. Kale bwe yasuulangako ejjinja eryaliko oluyimba luwambuuza nga baleekaanira waggulu nti nnyabo wulira ate akayimba ako agalifa ne tuleka omwenge ennyama n'amazina yabaffe edda nga baapapa nnyo wamma ggwe ng'amazina gatambula bukwakku. Ekyuma kino ekyeggundanga buli bbanga kyasikirizanga nnyo abanywi mpozzi n'abazinyi bangi. Amagoba ne geeyongeranga nnyo ggwe wamma. Wabula emirimu gyali gikyagenda bukwakku bwe gityo ate ekyokusaalirwa ne kigwamu omukoosi. Kantukuviire ku ntono. Ku mulembe gwa Kijambiya waliwo omwenge omuko ogwayisibwanga gunywebwe bamusibira mu bbwa bokka mpozzi balyoke bakambuwale ng'embwa eridde ennumba. Bwe bakwekamiriranga gwabakanuzanga amaaso ng'enkoko enywa mu lwendo. Olwo nno buli kintu kyonna ekiramu ekyabeesazanga mu bwanga batandikanga okukitunuuzangamu emigemera wala gyabwe era nga tobasemberera ne bakuviirako awo obukumbu. Enkangali y'omwenge eyo eyazoozanga abajaasi ba Kijambiya amaaso tewaali muntu wa bulijjo yalakkirizibwa kugitunda oba kale yadde okugikombako. Bwe kakutandanga n'osangibwa nayo ng'ogikusise kale wabangozizza gwa naggomola. Pulogulaamu tuba tusome mwe tuli era nga tukyagenda nayo mu maaso tuli katabo kano akayitibwa Tokiiya Onge ento era nga tuli ku ssuula ey'okuna ey'akatabo kano akanyuvu bwe kati. Ssuula eno egamba nti zaava mu mmwanyi, nga zaava mu mmwanyi ly'erinnya ery'ebbaala Ttiina lye yatandikawo ng'amaze okufuna ku busente bwe yakolanga eri mu kyuma ky'emmwanyi.
tukyagenda mu maaso era nga tukyali ku ssuula eno tulese Tiina batubuulirwa omukoosi gwajja gutya ate okuyingira mu mirimu gye. Lwali lumu Tiina n'afuna omuntu eyamuzigirira omwenge guno ku bisale ebisaamusaamu. Mukazi wattu engeri gye yali alafubanamu akuyitamu amangu, kale yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'agusuubula. Era amangu ago n'atandikirawo okukuuta obusaanikiro obwa buli kacupa ate atere anaabuleka akamanyisa akaliko. Bambi kyatamanya kyali nti yamuzigirira omwenge guno ate yali mbega w'akawenki n'ekijambiya. Yali abuzaayo eccupa 2 omulimu ogwo agukuba olukumu mutwe. Yagenda okuwulira nga bakuntumye eri mu lujja etokota butassa. Emmeme yamutyemuka betwa n'anoonya wanaayita okutoloka newamubula, kubanga amangu n'embiro abampi n'abawanvu baali beeyiye edda busanafu mu nju. Bwe bamala okuzuula eccupa ziri ze yali tannajjako kamanyiso, ne balyoka bamuyoola ne bamukasuka ku bakuntumye nga n'emikono bagizizza ate gye gitaliira ntongo. Abamukwata bamutuusiza mu mbuzi ekogga n'eccupa ze mu bulago. Omwo nno nakyala mwe yasula ng'atuzza liiso ng'embwera erwaziza ginnaayo, kubanga ate bwe baamutuusiza mu nfo yaabwe omukulu yali ow'okuwulira omusango gwe yali yagenze dda okuwunya mu mpaawo. Abaamuyingiza akaduukulu nga tebamuggyeko ccupa za mwenge ziri ez'ekizibiti, kale baakola nsobi nnene, kubanga Tiina yali nkucwa. Eyo mu matumbi g'obudde eccupa zombi yazikutamira. Ng'amaze okulaga entobo zaazo, obusaanikira yabukukulira mu mpugo ebuziba ewatatuuka na mmese. Awo nno mwana muwala ne yeesaanyiza ddala, omwerabidde nanti akufumbira ey'omutwe. Lugabanga bukukunuddeko eddiba, omusibe bamusimba mu maaso g'omukulu yali ayambadde ekizibaawo ekyali kyevunzevunze ng'ekyali kyakava mu kamwa ka sseddume w'ente. Kirabika teyali muzzukulu wa Nnambi, kubanga oluganda lwe yayogeranga lwali lumenyefumenyefu. Ng'omusajja ono eriiso limugirako eryanda okumyuka. Yabuuza Tiina nti gwe eno makazi yakoze eki? Tiina katono atulika aseke, naye bwe yajjukiranga tebyali byamannyo weno ne yeewombeeka ng'omufulumi w'ekiro. N'addamu omukulu nti ssebo bankwatidde zino eccupa enkalu. Amangu ago omu ku basirikale bamukwata lubona n'omwenge yamubakira nti wamma afande eno erimba. Kyokka oluvannyuma lwa byonna Tiina yeejeerezebwa, kubanga bamukwata balema okuleeta obujulizi obumulumiriza, ate nga n'akaseera ako afande yali alabika ng'eyali aguddemu ekidumusi, oba kale yali asuza alidde kamukuulo teri yamanya. Bw'atyo yawumbawumba mangu omusango okukkakana nga Tiina aguwuuse buva. Olwasumattuka olwo yagamba nti entubireeta ekumire tekukwasa ku nkanaga. Tiina waabwe yagamba kanve ku mwenge gw'abatujju tebammiza omusu. Pulogulaamu tula tusome essuula wo weekoma nga Tiina awonye ekkomera, asimattusa amaala g'ow'ettanda, kubanga kataate alugulemu obulamu. Ekkomera si kintu ky'oyinza okwagaliza munno. Abasinga bakigeraageranya nti akwagaliza ekkomera baakwagaliza ntaana, so bwe ngamba nti kati alugulemu obulamu basirina nsobi gyenkoze. Kale okuleka obbasibuulira wano, naye kyonna ky'oyizeemu oteekawo komenti awo kyoyagala okwogera, ekikunyumidde, ekikunyiizizza. Tiina omwogerako ki enkulaakulana gy'akulaakulanamu n'obunyiikivu bwe mu kukola n'ebirala ebiringa ebyo. Ne kino ekyambega ate okuba nga yakuguza ate najja n'akukwata. Okyogerako ki naye nga mu mirimu bibeerayo. Oyo akuzigirira ddiira ate yaleeta abagenda okukukwata. Ekyo mubeere nga mukimanyi. Obuteesiga muntu yenna naddala mu bya bizinensi n'okutambulira mu makubo amatuufu. Bw'oteekamu emiwaatwa n'otambula nga bw'otalina ttambula, oyinza okuwunzika ng'okifuuya okizza munda. Sobola kusukkawo wano okuleka obbaagaliza Katonda abankuumire awangaale Ssaabasajja Kabaka.